نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أتيني رزق واجتيب الله سبحانه وتعالى tumwegayirira omutonzi waffe atugabirira atuwa byonna bye tulina asookusasa n'emirembe ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Abakkiriza abalungi ab'ebitiibwa nyongera okumusaba Allah atukuume ateeremu obwangu mu mbeera zonna. Leero embeera eriwo evudde ku ffe. Yagamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takyusa mbeera eri mu bantu n'abakyusizamu ng'abadde mu ssanyu mu mbeera ennungi okutuusa nga bennyini bakyusizza. Kati obuzibu buvudde kufa ab'ebitiibwa. Embeera eno Allah subhanahu wa ta'ala gyatutaddemu ayagala tudde gyali. walanudhiqannahum min al'adhabi al'adina duna al'adhabi al'akbar la'allahum yarji'un. Bino Allah bikola oboolyawo tudde gyali atukombyako kweyo bye tukola subhanahu wa ta'ala. Kati embeera eno evudde ku ffe. Tulina kulongoosa wakati waffe n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga mu butuufu tuli embeera nnyingi. Kati olaba ku mikutu ng'abantu bakaaba, nabaddekaawo nga ndaba ku kisaawe entebe abantu bali mu miranga, entambula tezikyakola, kino ne kino. Naye wallahi emabegaawo wabadde obufere ku kisaawe. Abantu ajja gwazze ku kisaawe n'amugjayo olw'okuba mu China tamanyi Uganda shillings, tabimanyi sheikh. N'amufera tujja tuwa dola bweziti, ne babafera emigugu ne bagibba. Kati Allah bakyusirizaamu emiranga, bonna balaje na tugenda kudda mu byalo, tugenda kukola kino. Bwe tudda mu masomero tegakyasomesa, nago gawummudde, naye obufere bubadde omwo. Abantu bakoze bu stationaries bungi sheikh bwe tumanyi, naye ng'ebikola biva mu bazadde. Bwe baleeta enjeyo nga yateeka mu kagundike, bwe baleeta rimuzi nga zigenda mu kaki ka stationary ke. Kati emiranga egyo gyonna gizze Allah subhanahu wa ta'ala ayagala tuzuukuke tudde gyali, byebigezo ebyo ebinene. N'abamu okuba nti tetwogera nga bamu alaba embeera ng'ezo embi n'asiriko waye be bamanyi. Ne tulaba obwononefu, ne tulaba abafezi ne bafera nga gwe tosobola na kwogera be bamanyi baleke. Allah yagamba mu suratul Maida, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Bonna bakolanga twali abifaako wana Allah okubakolimira, okubaleetera ebibonerezo ebinene, kubassaako obusungu bwe. Tubadde we tulinga omuntu abeera byali muti wali amufaako. Batu ne boonoona oli tasaala, toyinza muga nti muganda wange tugende tusaale. Kati abamu bangi bavudde alaga nti swala tugyagala, bagadde emizikiti, naye mabegaawo tubadde tutya. Kati awo wagaze ab'ebitiibwa, naye bino Allah okuba nti abituleetedde tudde gyali. Bw'olaba ku muntu ayonoona nabwe kiba kigambo mu mbeera ennungi, mugambe mwannyinaze ittaqillah, tya Allah. Ennyambala egyo yambadde ngambi. Bannyinaffe bali mu bigo bagenda okukonako nti oye Sumayya, naye ng'ennyambala gy'ayambadde Allahul musta'an. Tubadde tusirise naye mugambe kuno kiba kigambo kimu, ayinza okwekuza naye bw'anaddayo n'atuula ku buliri bw'oba oli awo ayinza okudda eri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan embeera eno ab'ebitiibwa evudde ku ffe.
evudde ku ffe ffenna tewali gwe tujjamu nti awo sheekhe munene oyo ani nedda ffenna amukumanya abalongoofu sheekhe wange ow'ekitiibwa baatuukanga mu mbeera eno nga balaba ebigezo bingi ngadde eyo ebbali n'agenda mu kyererezi mu desert eyo mu ddungu n'avunnama n'akulukusa amaziga n'agamba ow'ekitiibwa Allah abaddu tobabonereza olw'ebyonoono byange kubanga tiffe tubootunulabo toga nti abacyayina babadde boonoonefu bye bakola gwe n'oteera bamu bukendeefu eyo embeera nayo mbi yaddanga jazzeeyo n'akulukusa amaziga Allah abaddu tobabonereza olw'ebyonoono byange nyinza okuba nga nze oba ggwe y'ensonga lwaki Allah bannayuganda batadde mu mbeera eno tusaana ofise akaddozi kekekiro omwegayirire Allah omusabe aleme kubonereza abaddu biyinza okuba nga byonoono byange byonoono byo tumwegayire mu mbeera ennungi ab'ebitiibwa biidhinihi subhanahu wa ta'ala twebaza baganda baffe aba Thurayya olw'enteekateeka eno ennungi mu kaseera nga kano kuba nti tufeeyo twejjukanye eddiini yaffe era nga wetwogera ndi ne mukadde wange Sheikh Hamisi Mawejje saba Allah subhanahu wa ta'ala mukuume mu mbeera yakulaba tutunula mu bibuuzo byaffe bye tusindika ku mikutu gyaffe gino egy'ekitiibwa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala gitukuumire Sheikh nga tetunnatandika waliwo ensonga ntono nnyo waliwo obu audio bwatambudde nga balina eddagala basindika ery'obulwadde buno obwakawuka kano coronavirus obuyitibwa COVID-19 nti omusajja yaloota nga obikula Quran ojja kusangamu oluviiri kibuuza kiba kitusindikidde waliwo ne Amiru Kawaala n'abakyala bangi bawezeewo nga bakisindika nti waliwo eddagala ly'obulwadde buno nga omusajja yaloota nga bw'obikula Quran ojja sangamu oluviiri olwo oluteeka mu mazzi n'onywa amazzi ago ekyo tekisobola kukwata oba okubeera nti obulwadde obugenda ekintu ekyasaasaanya ennyo twatuddemu kukwalamu ku basheekhe nga audios nyingi era eddoboozi yo lifulumye mukadde waffe Sheekhe Muhammad Quraish Mazinga afulumiza eddoboozi eryawamu twabadde ye ne Sheekhe Taha Kakande Sheikh Abdurrahman Mukisa Sheikh Abubakar Serunkuuma ne tuvaayo n'eddoboozi eryawamu nti bannanga obubuze shiriki omutono tumwegendeze eddiini yaffe si ya birooto olwo ebirooto ebyasaasanako emabegakaawo musibanye omusajja akuuma kabuli ya nabbi yaloose nabbi ate bwamulagira kino bw'okasaasaanya ofuna empeera nga n'asomye Qur'ani tebazimuteekako kuzikola ki kuzifuna kati okukasaasaanya nnyo buli eddagala era abantu bangi babufunye mu kusoma Qur'ani akaviiri kasobola oggwamu bali tunula fatwa y'omu ku bamanyi ng'alaga nti oluusi kiba nakirwadde osabola ogende olabe enviiri bwe ziba zikunkumuka ogende bakujjanja ebirwadde bya mutwe tolooza nti bya magero oluviiri okugwa mu Qur'ani ti oba oli waki bali ogenda kunya birwadde enviiri ezo biba birwadde ebintu ebibaamu ebigundigundi bye tusiigamu kati olimu anyeke anywe wahakadha embeera si ntuufu era tetugezaako okubikozesa ab'ebitiibwa eddiini yaffe si ya birooto tugundi yaloose etukole bwe tuti wahakadha la enzijanjaba y'obusiraamu tugirina ngeri gye tuyinza okujjanjabamu ebirwadde amakubo ge tugoberera naye ero si kkubo ttuufu wallahu a'lam amin ya rabbi jazakallahu khayr twebaziza nnyo mukadde waffe sheekh waffe olunaku lwa leero mu kutwanukula ebibuuzo by'abaganda baffe nsigadde muganda wammwe Hamisi Mawejje insha Allah nja kubanga asoma ebibuuzo na sheekh watwanukula tugenda tutandika n'ekibuuzo kya mwannyinaffe ayitibwa Nangu Kuruthum agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sheekh kiramulwa kitya ku kukendeeza ekisige nga kisusse obunene naam okukendeeza ekisige nga kisusse obunene kubanga okubikwatako mu hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud hadithi ntuufu terina buzibu eri mu Bukhari n'ebitabo ebirala abo bamu ku bannabbi be yakolimira Imaamu Nawawi hadithi eri Bukhari ne Muslim yannyola hadithi eyo n'agigazya bulungi agamu ku mateeka gaayo
naye kyakonyeeko kyekiri haram n'ebisigo bino bikwatako okubijjako hakadha kyenyi naye bwe kiba kisusse Sheikh Ibn Uthaymin songa yagikoonako rahimahullah nga embeera gye kifaanamu kiri abnomo oba tukirete nga usanga ekisige kiringa ekigudde kyagala okubikka eriiso ngola engeri kikuzeemu oba ne bwe kiba kyenyinga laba enviiri zonna zivudde enfaanana si ya bulijjo ekasa kibeera mu mbeera eyo nga si ya bulijjo tekirina buzibu okubeera nti akikwatako nga mukyala era waliwo n'embeera ku mukyala yakkirizibwa ng'ekirevu kino senga omukyala ajja ekirevu amera ekirevu naye akijjako kubanga ku mbeera y'omukyala si kya bulijjo kubeera nti aba n'ekirevu kati bwe kiba ekisige ng'embeera gikuzeemu si ya bulijjo esasamaza buli ennaku tunulire ono ki ng'embeera yaki esasamaza tekirina buzibu kubeera nti okikwatako biidhini subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. Sheikh ekyombuuzaamu tekyeyawulidde nti kabeere mwana oba muntu mukulu oba mukyala oba musajja bwe ffenna tukwatako ku mwana ku mukyala ne ku mwami ffenna tukwatako lwakuba nti abakyala basinga okubyagala ennyo ebyokwekolako ebyo hadithi zajja nnyo nga zisonga mu bakyala ne bino ebyamannyo mutafallijaat asnan alhusni zayogera nnyo ku bakyala olw'okuba nti basinga okwettanira embeera eyo y'okwagala okwewunda ennyo naye n'abasajja mwebali ababikosa nabo bayingiramu naye nga okusinga ddala zajja ziteebera nnyo mu bakyala nti basinga okubyagala basinga okwagala embeera y'okwekolako asobola okumala mu mmira dakiika za 3 n'ajjayo kana banga amaze n'addayo embeera ey'okwewunda bo bagikola ki naye mwe bali n'abasajja abagikosa nabo babakola ki bayingiramu wadde nga hadithi zateebera nnyo mu abo kubanga be basinga ngabola ayati bwe zijja nga ziteebera nnyo min sharri naffaathaati fil uqad bakyala abafuwa mu bifundukwa abalogo si bokka be balogo lw'okuba be basinga lwaka nti omulembe gwakyuka n'ennaku zino abasajja balogera ddala naye olw'okuba nti ekyaliwo bakyala be basinga ayati ne zijja nga ziteebera nnyo mu baki mu bakyala kati ne zino ahadithi zolaba ezivumirira enkola eno eya kujjamu amannyo ne bagateekamu obuzigo ne bagira ebisige wahakadha embeera ezo bano okwekuba ebintu tu ebyokweramba zateebera nnyo mu abo abakyala olw'okuba be basinga obyettanira waman yunashau fi lhilya wahuwa fi lkhisami gayru mubin kuba embeera yaabwe baagala nnyo ebintu byakwewunda ne basinga okubyagala naye osanga n'abasajja nga babikola ki bw'aba abiyingiddemu naye tumuga nti kiri haramu kitegeeza nti kino kyabuuza nti kiramulwa kitya afuna omusango kubanga haramu nabbi yakigaana alayhi salatu wassalam okubeera nti abikwatako. Ekibuuzo ekyokubiri kiva eri muganda waffe mwannyinaffe ayitibwa Sauda Moshi agamba Sauda Moshi okusinziira ku mannya gakozesa ku Facebook agamba nti Sheikh nze mbuuza ati ekigambo ky'amannya kikulu nnyo amanyi bagaba galongoosa ati ndyekanzi amannya ago tulina okugalongoosa kubanga gatulondoola naam si bwe busiraamu nti omuntu wabeera erinnya ya Abdallah agamanya nga agasinga nti olwo wajjanana wa Abdallah gye bali nga bamuliro Abdullah ibn Ubay ibn Salul oyo omunanfuusi naye amannya kigambo kirungi obusiraamu bwatulagira okugafaako kubanga ku nsi kuno lye bakozesa naye oba ofudde ne waba bali nga bagenda okukola yawmal qiyama bagenda kuyita amannya ge bakozesanga ku nsi kati nabbi yatukubiriza amannya gano galongoosa toli naafa osanga omuntu bamuyita banne mu nnyumba y'omugenzi Haji Kabootongo erinnya lisigalawo n'abaana ne baba bazannya bajerega osanga gwe bayita kabuto ng'oliwo abalala naye osanga bayitaani bayita oyo amannya kati gatulondoola n'obusiraamu bwatulagira nnyo okubeera nga tugalongoosa lwakuba emikutu egyo abantu bateekako amannya nnyeseeka bayinza okuba bakweka identity oba oli awo katugende n'ekibuuzo kye. Sauda Mosha abuuziza Sheikh nze mbuuza ti bwemba nga nnina bwe nawola ssente zange n'atazinsasula ne mmujjukiza n'andaga nti tabiriiko ne mmusonyiwa mu mutima nga simugambye mba mutuufu oba nedda? Naam, bw'omusonyiwa kyekisinga obulungi oyinza otutunulira embeera ye bw'aba aganyirwa buli azaamaanya oyo mubi nokukeerewa kuba keerewa bukeere kuba nabbi yagamba hadithi ya Abu Hurayra wa mathulu lghaniyu dhulm okukeerewa kw'omuntu alina n'akeerewa okukusasula oba buli azaamaanya
nga Allah amuwadde alina naye bano ate ngenda kola ki bagamba kola ki ayagala zimalo kuzoozesaamu n'agaana okusasula alina oba buli az'amaanyi oli ateekamu akasimu nakkubira muzeeyi kasente kange n'ateekamu kabooda mu kumusasula oba yali akubanja emitwalo 10 buno obusimu bw'ataddemu kabooda ekituufu oba olina obbimusasula bw'amaliza nga mu kufuna sente ataddemu ebiri awo booda teekako ka airtime n'amaliza nga akozesa emitwalo 2 mu butuufu oba olina ozimusasula oba buli az'amaanyi bw'okoze akubanja n'ateekamu kabooda n'ateekamu ka airtime muzeeyi kasente kange muzeeyi kasente nga tekajja embeera buba buli az'amaanya bwennyini kyensonga eyo tusaana ogyegenderesa oli omuntu amutambuza n'ambuza n'amukola bwati ne bambi oli bw'aba talina nga si mbeera eyo ya buli az'amaanya najja n'omuddiŋŋana n'atuuka ku mbeera ng'eno noga nti akamusonyiwe kirungi embeera nnungi wa in kaana dhu usratin fanadharatun ila maisara omulindiikirizaamu oluusi toteekawo mbeera ya bukambwe oba bw'olaba nga si kyekyo n'omukola ki n'omusonyiwa naye bw'atuuka mu maaso ga Allah nga teyakola buli az'amaanya embeera eba nnungi biidhinillah wallahu a'lam. So nja kusaba otumaliyo aya wa in kana dhu usratin fanadharatun ila maisara wa anta saddaqu khairul lakum bw'ogaatuuka n'ogango bambi olabye gw'obanja n'olaba nga omubanja 10 naye nga talina obwana bulwadde waka embeera emutabuse n'oga nti kanzi mulekere kye kisinga obulungi n'oga nti kano wadde mbadde nkubanja 5 naye bambi ogenda omulembera gy'alimu ku mulimu baamugobye embeera eriwo nzibu n'oga nti kankamulekere kye kisinga obulungi biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khair. Ekibuzo kyakiva eri mwannyinaffe ayitibwa Madina Yaqub agamba kituufu nti obulwadde busobola okukolebwa nga bwe biyitingana ennaku zino nti korona bukolebwa sikujingirira. Naam. Mwannyinaffe Madina Yaqub seka waliwo ensonga ku linnya eryo abakyala abamu beetuuma amannya ng'amaze okufumbirwa n'ateekako erinnya lya bbaawe enkola eyo si ntuufu naye katusubire nti ono mwannyinaffe yiri erinnya lya taata we enkola nnungi bw'obanga omukyalo otaddewo erinnya n'eryani n'erya kitaawo nti Madina binti Yaqub naye abamu bw'afumbirwa ajjako amannya g'abadde akozesa n'ateekawo eryani erya bbaawe enkola si ntuufu uduuhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah tetu omukyala wafumbira sinti mulina kubayita nga mubazze eri babbaabwe mubayita mubazze eri baani bakitaabwe kati enkola weeri nnyo bakyala bagirina nti wamala okufumbirwa amanya ne gakyuka nti olaba bwe yamala okufumbira we yafunira erinnya eryo enkola si ntuufu alina kweyita linnya lya taata we Madina binti Yaqubu hakadha. Naam, enkola eno seka mawulire gasaasana okuva ekirwadde kino bwe kyatandika nga baga nti bano kino basindika obutuntu obw'enjawulo tekirwadde kino ka virus kano kava e America be bakakola ki be bakayiiya kawuka keeyo baagala okuba nti bagootaanya ebyenfuna bya China eyo nno entegeera mwana wattu eyo nno nenzikiriza eyinza ogijjirawo ddala neta ku majjonoona negijjirawo ddala kitegerekesa kubanga oba nenzikiriza nti eriyo omuntu asobola okukola ka virus nga Allah yakulagana ku nswera mu suratu al-Hajj enswera ne bwekuŋŋaana tekinologiya yenna naggwayo tebasobola kutonda wadde enswera lan yakhluqu dhubaba walaw ijtama'u la ne bagatta obwongo ne bagenda mu laboratories ennene ne bajja abakugu bonna mu nsi tebasobola kutonda wadde ki Allah ekiyawa kyakulabirako nti mu bintu byonna ebirina emyo tebalina kye basobola kukola kigenda ne ku nsiri ekitegeeza nti basobola kukoma ku butwa so si kutonda kiyina mwoyo bwe baga nti basobola okukola nuclear basobola okukola obutwa nga busobola okusaanyawo ekitundu naamwe ekyo bakisobola Allah waba wadde basobola kitundu naye ogamba akawuka kalina omwoyo kasobola okuva wano ne kagenda wano ne kavamo ne kadda mu wano kawuka ne bakatonda nga kalina omwoyo tekisoboka sekakiddemu tebasobola kutonda kawuka konna oba kanene oba katono Allah mu Qur'ani yatuwa kyakulabirako kyanswera yoizo labanga akantu akatono naye banafuna nnyo nti wa in yaslubuhum dhubabu shay'a la yastanqidhuhu minhu
ضعف الطالب والمطلوب senga sere jane ba ke mujja ko bali amukulu oyo munna technology tasobola jirwanisa nkifuna Allah naga nti ضعف الطالب والمطلوب banafu abasaba nebe basaba byonna tebena kibasobola kati almuhimu nti mu aya eno Allah atulaga ne bwe begatta bona tebasobola kutonda wadde enswera kye kiri ku nswera Allah kyatulaga ku yo nti erina omwoyo kitonde kye mu bitonde bye bikola kye kati bwe tukkiriza nti kano kawuka je kali maze tukakasa coronavirus je kali tekalabwako na kulabwako olaba kati kana akalabwako akaswera tebasobola katonda kati kali akatalabwa na obutono bwako kubanga tukakasa ne wano webuli obugundi obutono tono amaaso gaffe tegabulaba bakozesa microscopes n'ebirala okubukola ki bwe babanga kano akanene akalabikako ko tebasobola katonda olwo kali akatalabika bajja wagundi oyo akatonda kitegekisa bulungi sheekh wange kifuna mukadde wange kifuna either entegeera eyo noonenzikiriza bwe tugamba nti eriyo abantu amadaala ge batuuseeko amanene nti basobola okutonda akawuka akatono newe kaba kanyunkuuli nti basobola okukatonda entegeera si ntuufu basobola naamu kukola bakola nyukiriyani ekigundi kyonoonye wano wonna birime wahakaza naye ga nti kuno okutonda ala lahu lkhalqu wal amru yuhasan Allah agamba okutonda yakwesigaliza ala lahu lkhalqu teriyo ne baba nabbi bonna ne bava ne begatta nga basobola tutondera akawuka akatono oba malayika ne zivaayo nga basobola tutondera akawuka akaki kino Allah yakyesigaliza yekka ala lahu lkhalqu wal amru n'ebiragiro akwanti abaddu bamuwakanya ebiragiro n'alagira banokolwa ne ekyokutonda teri asobola kumuwakanya Allah subhanahu wa ta'ala yatonda era oli ne bwajja yatya wano mabegakawo yayogerako alaga nti science gwafunye anaatera okuba nti atonda omuntu naye oba buyabuya bwabwe abamu bagenda ne bayita abakugu balina bamulaga mukugu naye nga mbutuufu babutategeera bo beerabanga abakuguse nnyo bwe kiri sheekhe waliwo gwe baalaga omukugu ennyo ng'anoonyereza omuntu gye yava n'agamba omuntu ono yakola experiment ze n'ayagala ne conclusion aveeyo nayo alina kidrowa kyeyaggala kinene mugendo kiggula eri musajja wamaanyi mu biology ng'ayogerwako mugendo kiggula emmese neevaayo neegwa kakensi ono mbu kakensi ku saidi yaabwe bwe kyagwa n'aga nti kiki kino n'addamu naggalawo ne wayitawo ekiseera era mu kuyitawo ekiseera agenda okuggulawo emmese neekola ki neegwa okufuuza mukuggalawo nga tagitadde teyagiteekamu teyagiteekamu kati waliwo n'omulala nga sinnamalayo oyo ye yali wanvu nnyo ye yajja n'abaga nti mugamba Allah yekka yatonda nange nsobola okutonda kansooke nzije kuona wenvu nnyo nga sinnamalayo oli n'agaa nange nsobola okukola ki okutonda kiki yakola yafuna ekikebe n'ateekamu bimeremere abiteekawo okumala ekiseera agenda okujja n'abagamba mubikkule bagenda obikkula nga mulimu envunyu n'abagamba nange ntonda bamugamba nti Allah yekka yatonda mwenzikiriza yammwe nange nsobola okukola ki nange nsobola okutonda nange nsobola okutonda kati eyamwanukula yali asgharu lqawm yali asinga obuto muba na tawhidi abaali batudde awo kuba amanyi tawhidi teri asobola kutonda nga tosobola kukkiriza nti obakawuka virus coronavirus asinga obuto ye yamugamba namugamba si omukama waffe omutonzi tubuulire gwatonze envunyu ezo fabayin lana kubanga omuntu eyatonda aba akola ki aba amanyi kye yatonda Allah yagamba ala ya'lamu man khalaqa namugamba si omukama waffe twagala otubuulire otekuliremu envunyu ezo tulage dhukurahum min inathihim tulage ensajja n'enkazi otulage arzaqahum ozigabirira otya nti kigamba bamu omukisa ne tukkiriza nti kale gwotonze nega kati zizino tunyonyole izino nkazi na haye no vunyo nkazi eno sajja ineso okuwaka genda ngo zitunyonyola fa abiyin lana dhalika otwene arzaq sebo ne ajal kati eno mujiraba nganzi yagitonde yakumala emyaka 10 eno ya myaka 3 enefancha tubulire enalirubuto bwe batugamba nti bakatonza akagundi ako ko kakuwangala bbanga ki Abamerika ke batonze okufanya nnyo sebo
namugaa fabuhita allazi kafara namumujala nga talina kyayiza yagambye kisobo ye mutonzi nga talina kyasobola kwanukula tubulire enkazi tasobola kukola ki naye nga yabagambye edda ye muki ye mutonzi almuhimu nti embeera teri asobola kukola ki kati bwetuddayo ku ono agenda okugigula ogwokubiri era emmese neegwa wayitawo akaseera mu kakensa ne baggalawo wayitawo akaseera okuddamu okugikola ki okuddamu okugigula era omulundi ogwokusatu emmese neeva neegwa naaga nti olunaku wakola conclusion naaga nti kitegeeza n'omuntu bwe yali baggala dduloowa gwali omulundi bwe bagigula muntu n'avaayo n'agwa that was the beginning of humanity awo omuntu we yava kwe kutandika kuba omuntu gwe tulaba nze ndaba yali enkomerero y'akakensa oyo mu kutegeera naye nga gwe bagamba nti kakensa kati idhan entegeera sinki si ntuufu zonna allah waffe ye mutonzi entegeera zino abantu ze benyumirizaamu nga bagga kakensa ng'omuntu gye yava manya abantu abasooka babanga n'emikira kati olwani yabiringano olina omukira nabbi adamu sima abantu abasooka babeeranga mulabe gundi ezijja zibaawo stages omuntu ezo zonna ntegeera nfu ozijukiza etteeka lya allah mwatubuuza qul aruni maatha khalaqa alladhina min duni tebalina aruni bayizo balina kebasobola okutola tebasobola kati ekituufu ebigambo ebyo bisansana nnyo abantu bangi babyogedde nnyo nti ako kawuka amerika yayagala okugootaanya ebyenfuna bya china neetonda neereetawo akawuka kayaako tebasobola kutonda basobola okukola ebakola byonna oba ku kitundu kiwa bakiye mu nyukiriya ani naye bwe kijja kugamba nti kutonda ekyo kiki allah yekka ala lahu lkhalqu walamru tabarakallahu kitegeeza nti n'obujjanjabi kawuka kano akatondebwa allah nabwe era yabwina era eddagala weeriri lwakuba nti ababa balimanya allah subhanahu wa ta'ala bw'asalawo lyeddagala gyeriri naye allah asalawo n'aliwa abaddu nti lyerino amalagala gonna gye gali ku ndwadde zonna kubanga nabbi kyekitulaga kakabe kawuka kasiriimu kyeddagala gyeriri naye allah aliwa bayagadde ne balikola kye balimanya oba oluusi liyinza okuba n'eddagala lyokosiza lino nga tomanyi allah alina baggulirawo n'ategeera n'eddoozi kiyinza okuba nga ddagala lyeryo ng'obadde olina kunywa ekyo n'eddoozi neebanga si eyo kano katukabagabane n'abawutuuliza n'abatulaba omu ku basheekhe bwe nadde mpuliza yawadde ekyafaayo ekyabaddewo mu nsi z'abarabu emu yatuuseemu obulwadde buno mukyala mukulu mu myaka ne bamukebera nakakasibwa nti aliko akalwadde olwayakini y'omukyala n'agenda n'anywa amazzi aga zamzam bano ne bateekateeka ne bamuyingiza ki mustashfa ne bamutwala mu ddwaliro okutuukayo okuddamu okumukebera nga tekaliimu ne bamubuuza kiki n'aga nti nabbi sallallahu yagamba ku mazzi ago lima shuribala naye kinategeddemu nti yabadde yakiini ya mukyalo oyo kubeera nti akkiriza nti nabbi kyeyatulagidde nti amazzi gano kyoganyweredde gondiyo si byakubuusabuusa nagezesa kati gwoba ogayina eka ng'okakasa nti ddala olina obukkiriza obuli kwera eddaala tusaba allah abutuwe era tubeeremu abejjanja bisa n'ensomesa y'omubaka nabiyuna muhammad sallallahu sallam okyongerako sheekhe ekikulu ekyo yesebo manye ekibikwata ku nzikiriza byetaaga ogaziyamu ne tutabibuukako mangu yesebo nti ekyo kikulu nnyo okunyweza enzikiriza ng'onywa mulimu kati alfatiha ibn alqayim nanisoma kisabo kiba kita zaadul maad ng'alaga ku ddagala lyakozesanga ye yasomanga alfatiha era gasirabangayo ddagala ng'eryo alfatiha naye ffe oli ayinza ogisomaga naye alfatiha alfatiha yabulijjo alhamdu sekondesebwoti ng'alabira ddala biyinza obutakola ki kati oyo abikozesa bw'atyo teri baddagala ekirwadde kyajja sigala kyo naye embeera eno obukkiriza buno bwoba olina mu kukozesa eddagala lino kuba qur'ani ddagala nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa eddagala alfatiha yokka ddagala ddene okubeera nti olikola ki era ntera nnyo okusomesa abantu mu misomo gye nga mbalaga nti tetwali badona abantu banoonya basheekhe bakugu nnyo baddagala sheekhe gundi asoma kino ng'omanya alfatiha noonoonya mbu sheekhe gundi akola kino nga alfatiha ogimanyi osobola okugibikula gwe wenyini oyo rukuyawo wa bbeeyi gwoba okozesa wesomera utambule naye
somerako mu kacupa mu kikopo onywe al-Fatiha onywe amazzi ago afana onywe amazzi ago ddagala ddene kasootereza enzikiriza yo nga si byagezesa teriyo mbu edduwa ya sheekhu yo yanjawulo nnyo sheekhu w'amaanyi seeka alina kino ne kino nedda ffenna buli omu ekizibu ky'osobola okusoma n'onywa mu mbeera era eddagala erisinga abantu basheekhe bajjemu nnyo mbeera yogira nti oli yalina okusabira gundi la Ibn al-Qayyim bwe baamubuuzanga naye ku ddagala n'ekitabo kye ekya addaa'u waddawa oba aljawaabu alkaafi liman sa'ala ani ddawa abantu yabalagiranga bulagirizi ddagala eryo oli bwakubuuza kirwadde bwe genda osoma al-Fatiha wabula oyinza ogiddiŋŋana mirundi 3 5 eddagala nga batuddiŋŋana nti kati bagambye wakawuka kano alina kunywa doozi bweti ne ruqya oluusi oyinza okunywa ekikopo kimu ne kiba nga tekimala oluusi shayatini nga nnyingi nga weetaaga oyongera ekikopo ekyokubiri ekyokusatu oyongere ozigonza naye omwanywayo ekimu naga nti yaganye kati ebansobi oddiŋŋana wala hadisi erimu musirimu ntuufu ya mubisi gwa njuki musajja yajjanga olubuto olumutabuseeko alina mukwano muganda olubuto olumutabuseeko nabbi n'agamba isqihi asala yana omunywesa omubisi gw'enjuki n'agumunywesa n'akoma namugaba byeyongedde bweyongeza n'addayo gwokubiri genda omugeme n'omunywesa ki omubisi n'addayo gwokubiri amugaba n'ogwokusatu kuba omubisi ddagala erimu nabbi kulyeekaatirize nnyo etwalisaanye okubeera nalyo mu mayumba gaffe omubisi n'ayogera ne ku hijama haditha ya Ibn Abbas yogera ebitu bisatu omubisi n'ayogera ku hijama tugiyite tutya sheekhe waliwo okujjamu omusaayi guno okwerumika bakuyita kulumika waliwo okwerumika okuva omusaayi kati kuno kujjamu musaayi ogwo abawala bakikozesa nnyo wano tekiriwo nnyo ewaffe ndowooza nakiwudde bakwalidinaawo enkola erabika bagirina wawo n'abachina wembamanyi abagirina kati enkola nnungi ddagala nabbi yaliragira alayhi salatu wassalamu n'ayogera ne ku ndala ey'okwejjanjabisa omuliro n'agalwa kubeeyo nze ngitamwa abantu bange ogikozesa okuba nti nedda wano baagikozesa ng'oli bwalwala ne bookyawo wahakatha nabbi yagamba nti ngitamwa abantu bange ogikozesa almuhimu kyetwagala mu hadithi mulimu omubisi nabbi n'amugaba bagenda omunywesa omubisi n'agunywa n'agaba byeyongedde n'amugaba ogwokubiri ogwokusatu makuba emuga emirundi ena nabbi ogwokusatu n'amugamba sadaqa Allah ayogera mazima kubanga mu mubisi yatulaga nti ddagala aya ya suratu nahari egamba etya bere aya Allah ayogera ku mubisi fihi shifaa'un aya ya suratu nahari fihi shifaa'un Allah bwe yayogera ku njuki aya ginoonye sheekhe ng'atulaga nti mu mubisi gw'enjuki omwo oba mu njuki eyo erimu ki erimu eddagala kati yamugamba nti Allah ayogera mazima wakadhaba batnu akhika olubuto lwa muganda lwe lukoze ki lwe lulindi n'agenda n'amunywesa omubisi ogw'omulundi ogwokuna n'aterera bulungi kati tugamba nti oyinza okuba onywedde rukuya ekikopo kimu ddamu osome rukuya ddamu osome ogwokubiri ogwokusatu al-Fatiha ekirwadde kijja kukola ki kijja kugenda biidhini subhanahu wa ta'ala ayo girabe sheekh suratu nahal simbaye sinagiraba ningi kanjinoonye nga tumaze ekibuuzo kirala kino inshallah tujja kuba tuyamusana ekibuuzo kya kibuuza senga subuhi empitako nzikirizibwa ogiriwa naam senga subhi agamba nti senga subhi empitako nzikirizibwa okugiriwa teeka essala yonna yonna bwe kuyitako oyinza okuba obadde weebase oyinza okuba ogirabe shekhe وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ثم كلي من كل ثمر فاسلكي سبل ربك يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس الله قام يلاقي لكم بالسجن يشينو آية ينكاغ ممويندا مسورة النحل قال الله كل قانت فيه شفاء للناس كاتيونو بيانيوا ogusoko ogwokubiri okusatu ogusooka dozi teweddeeyo yongera joddagala wabula obuziyinza okuba dozi tekoze eki Allah ng'agiwadde gw'amanyi nti awo ekirwadde kino tunywa ddagala bwe riti kati nobanga gwe lyonywedde dozi teweze kyava yamugamba naye bwe yanywa omulundi omulala n'abeera nga yaterera bulungi nekikulaga nti ddagala naam idhan okudda ku kibuuzo kyaffe asubuhi ekuyiseeko teeka olina okugiriwa essala yonna ne weetaba subuhi
essala yonna bwe kuyitako oyinza okuba obadde weebase, oyinza okuba ogyerabidde, ogisaala mu nsala yayo yennyini. Subhi tugisaala mu lwatula akabiri, era bw'otyo bw'ogikola ki? Bw'ogisaala biidhini subhanahu wa ta'ala. Ne bw'ojjukira nga oyise emyaka 10 n'ojjukira nti naye nasaala subuhi mu 2 ekituufu olina gisaala mu nsala yo yennyini. Nawe kityo abadde yeebase hadithi ya Anas ibn Malik, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idha dhakara, hadithi ya Bukhari ne Muslim. Nayeebase nebwe kityo bwe kiri. Senga weebaka ne weeruba lunaku lulamba wazukidde swala ezo zonna olina okuzisaala, oziva mu order bulungi. Weebase olunaku lulamba okuva ku dhuhuri okuyiseeko asiri, magharibi, isha, bw'otyo bw'olina zikola ki? Kusaala. Bali ne bwebaka ennaku 3. Sheikh wamuwulirako Onge nawulirako yeebaka ennaku 3. Mwe mukyala mu China gwe mumanyi yeebaka ennaku 2 n'atunula 2. Bwe butonde bwa Allah bweyamukola. Naam, bwe kibaawo na hadha khalqullah. Aruni. Allahu akbar. Bwe kibaawo omuntu neyeebaka ennaku ne bwe ziba 3, naye waliwo gwe banyumizaako yeebaka ennaku 3. Nga kituufu kwebaka kuba bwe kuba kuzirika oyo kirala, oyo taliwa swala zimuyiseeko. Ekituufu omuntu bw'azirika oba lunaku oba mwaka esswala ezimuyiseeko taziriwa, kye kigambo ekisinga obutuufu. Mulimu abagamba nti aziriwa, nga bagamba nti azirise afaanana nga yeebase, kuba yeebase tumuga esswala zonna aziriwa. Kuba aliwo abagamba azirise afaanana omulalu bwadde engulu taliwa swala zamuyitako. Ayeebase bwadde engulu esswala zonna ezamuyitako azikola ki? Kati nga babuuza azirise afaanana mulalu afaanana yeebase. Bwe tugamba nti afaanana yeebase esswala zonna alina ziriwa, ne bwazirika omwaka mulamba tumugaba balamu ssebo. Kuba bwazirika oluvannyuma odde wali otandika ezo ddo zikola ki? Otandika okuzisaala. Kati bwe tugamba nti afaanana omulalu taziriwa, kuba omulalu tagenda ziriwa. Mulimu abagamba nti afaanana omu ayeebase mu mbeera ntono ng'eriwa nti bw'osanga omuntu wano ono azirise ono yeebase n'okoona kwa afwan nga tobakonyeeko n'obasanga osobola obbawula. Ne bagamba kitegeeza omuntu azirise afaanana nga ayeebase era bwadde engulu esswala zonna azikole ki? Naye ekigambo ekituufu obutawanvu yenyo masala nti omuntu azirise afaanana nga mulalu. Nti naamuwadde bebasaawo bw'omukoonako azokka kirimu omulalu bw'omukoonako zidde engulu n'akomola. Kati n'azirise bwe kiri ti bw'omukoonako takola ki? Kale ate era okwebaka oluusi ekiseera kiba kitono. Bongerako nti n'obulalu luliko emiteeko. Kugamba azirise kumufaanaganya n'omulalu kirimu embaabi awulo olw'ensonga nti abalalu bonna tebali ku ddaraja y'emu. Kituufu. Mulimu abavuma, mulimu abakubba ebintu ne banoona, mulimu gwe bagamba oyo mulalu wa masimaati nga balimu egundi zaabwe ez'enjawulo emitendera. Era almuhimu nti omuntu azirise abeeranga mu ki? Abeeranga mulalu. Esswala zonna ezimuyiseeko taziriwa, wabula yeebase ne bweyebaka ennaku 3 ne tukikakasa nti kituufu abadde yeebase. Mulimu abantu abeebaka, waliwo abantu nga yeebase obulungi. Wanabbi yatukubiriza mu hadithi ya Bara ibn Azib okwebakira ku ludda olwa ddyo. Oba ogenda okwebaka kana yanaamu ala shiqihi al ayman, ku ludda olwa ddyo. Waliwo hadithi ezigaana okwebakira ku lubuto n'ezigaana okwebakira ku mugongo. Imamu al-Bukhari ne Imamu ad-Daraqutni bamu kubalaga nti sinywevu tewali buzibu. Wabula ekisinga okwebakira ku ludda olwa ddyo. Ziri hadithi sinywevu omutayina buzibu, era bino bye boogera mbu wanajja ku lunaku lw'enkomerero ajja kujja n'obwana bwe yazaala, ajja kujja n'obujinni, seekanuze buli abantu nga byogera. Bamugamba tewabulabirira, tewabuweerera, nga yazaala obujinni bungi. Omusajja senga yeebakira ku ki? Senga yeebakira ku lubuto. Oba omukyala weebaka nga atudde waggulu ajja kujja n'obwana bungi obujinni nga teyabukola ki? Teyabulabirira. Ebyo si bituufu. Naye nga okwebaka okusinga okwebakira ku ludda olwaki? Olwa ddyo. Kati omuntu wakati awo mu kiro kirungi yeekyuseemukko, naye amanyi baatuuka gundi nga nisomako nti waliwo omuntu nga waba yeebase tasobola nga kwebako ekungi nga alaamira kuba mulinaanye nti weziwera ssaawa nga 8 mukulu onjja n'onkyusaamukko olisaiza okuba si mufumbo
nafunayo ku balala oba muganda we bwe zituuka sanga 7 ojja lwokola ki ojja lwokyusaamu izo mujusanga nategeera nakikola ki nakiriwo kati oluusi nojjawo n'ekitanda n'omuteeka wansi kitanda n'okikola ki awo gyebali bw'abanga omuntu kituufu yeebase neyeebakera ebbanga eddene n'azuukuka essala zonna azina zikola ki okuzisaala mu nsaala yazo ennyini nti dhuhuri yakyama rakanya era nnya magaribi rakasatu wahakaza mu mbeera eyo ennyini gyalina okukola ki yalina okutambuliramu biidhini subhanahu wataala wallahu tabaraka wataala alam jazakallahu khair ekibuuzo ekirala kibuuziddwa muganda waffe ayitibwa Muhammadi Lukwago naye ayongeddeko Lukwagozi agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sanitizers zetukozesa mu kweyonja zonna zirimu omwenge mu bracket alcohol kiramulwa kitya mu busiraamu sanitizers zirimu omwenge percentage bagiteekako olozi bangambye kati ziriko 60%. Waliwo nenabadde nkikoonako emabegako nebanga nti waliwo neziriko 95%. Amasala ago manene bannafiqihi bagagaziya nga baddayo ku nsonga esooka nga tebanagatuukako omwenge mukyafu kinakyo kyekiri kinsonga nenagatuuka okugakozesa okunaaba naamu wekiri naye omwenge gwo mukyafu amakulu nti yo najasa najasa mwebali abamanyi abanene yabaga nti omwenge mukyafu nga besembesa aya ya suratu al-Maida ya ayuha alladhina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان نبغى رجس أي نجس kati waga omwenge muchafu toyina bokola ki toyina boyinza gukozesa naye ekigambo ekiriko abamanyi abanene abahakaka amasala ago bagamba omwenge si muchafu era ne baga ekigambo rigisu sinti kitegeeza najisi era ne bakireeta ne ku nsonga y'omusaayi kuba bannafiqihi bangi ekigambo kyabwe nti bwe bawandiika najasaati mu bitabo bakuleetera ki addamu nti omusaayi bebimu kuzimu ku bikyafu najisi era nga nabo besembesa aya eri mu suratu al-an'am qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir Allah gati wali buzibu omuntu yenna omuli bw'aba ayagala okulya ali okujjako kyolya bwe kibanga kifudde kyokka oba omusaayi ogwakafecce guno gwe balembeka naddala eyo waggulu ensolo bagifumita omusaayi guno bagulembeka ne bikwata ebitole bagulya kati guli haramu aw lahma khinzir oba ennyama yaki ey'embizi Allah n'agamba fa innahu rijisun ebyo byonna biriki bwe tuvunula ne tugamba nti rijisu najisi tugamba kiba kituufu wano nedda kubanga aya eno teyajja kunnyonnyola bikyafu na bitali bikyafu yajja kunnyonnyola bye balya ne bye batalya nti omuntu olyote ekintu ekifudde rigisu omutima gwesika mulimu ebintu nga si kikyafu naye omutima gwesika ekyokulabirako naam oli azze olugoye lwonna lwonna lujjudde eminyira si mikyafu naye omuntu akulaba noba neggali amazzi omuntu mwava nga bwe tukimanyi nti si makyafu wadde omuntu gamuvaamu alina okunaaba naye si maki tekigambo ekituufu mu kunaaba kwe aba tanaaba najasa era omumanyi omusajja yajjanga amugamba awakani naye sheekh amazzi ago ate ogeota si makyafu agala bono ngezao okugamba nti asuluyo gye wava ensibukoyo nti wava mu bintu bitukuvu ate gwe ogaana nava mu bikyafu ogaana nava mu bikyafu nkugamba gye wava amazzi ge wavaamu si makyafu gwolemeddeko oti zinava mu bikyafu kiraba alwana n'obujulizi mumbeere even ne kibanga omusaayi
si mukyafu ayo teraga nti mukyafu kyovala abasahaba bavanga mu ntale ngwe zonna zijjudde omusaayi ne bazisaaliramu wabula bw'oba olina olugoye kirabika bulala bw'obanga okola mu bukya n'ovaayo n'ekigundi kyonna kijjudde omusaayi n'ojja okwemirira mu muzikiti mu jjama oli tajja kutebenkera muganda okulinaana oba ojjudde wenna olugoye lujjuddeko nukhama tubivunule tutya naam funa ekigambo kyolaba yaliiko ebiva mu nnyindo byonna byonna bikujjuddeko kuki kungwe embeera ejja kufaanana buki ejja kufaanana bula naye nga si bikyafu kati ne bagamba n'omusaayi bwe guli nti weba olugoye lwolina nga olugoye musaamu tituyinza kuga nti olugoye lukyafu n'ekintu ekyesitaza okubeera nti osaalira mu mbeera efaananako bwetyo kati kyekyo ekiri ku musaayi ekituufu ne kigenda ne ku mwenge nti ojja kubeeramu embeera emuntu akwewuunya ng'oli awo mulinaaniganye ekanzu yonna ejjudde omwenge age sheekhe kimanyi sheekhe oba abantu nga beewuunyisa sheekhe omulabirawo kwambala nkoofiira naye ajja awunya amanyi omwenge ajja tandika okukubamu ebiki ate embeera kweteeka mu mbeera y'okukubamu ebituli si nnungi nabbi yagijjawo ne ku yennyini bwe yali alina mukyala we Sofiya basahaba babiri batambula mina ansar n'abagamba ala risirikuma bali bangwiriza agamba mulindeko innaha Sofiya ono gweni naye bamuyita Sofiya binti Huyay mukyala wange kyategeeza kuba baali badde nga ate tuyinza kubaako n'abagamba nti shayitaani ayinza okubaako kebaleka mu bifuba byammwe etambulira yajiri min ibn adam majra dam nga bw'olwo omusabe gumutambulira kati ayinza okubaako kebatika omubaka naye nno ekiro kino enjogera yaffe nti asitudde ne bakukiboogera kati nabbe ayagala kujjawo mbeera eyo naffe tulagira tojjira wadde tugambye nti omusaayi si mukyafu oba munyiwa mwenge kubanga aya ya maida Allah gafa innahu rijisun ng'ayogedde ne ku masanamu ansaabu wal azlam si bw'okwata ku kibumbe wuzo ekuggwako naam si najisi wabula rijisu nti omuntu ajja n'avunnamira ekibumbe tulaba nti kyesittaza Allah yakutonda gwe walivunnamidde gwe n'osalawo ate n'ovunnamira kibumbe kati ekiba kiba rijisu mu mbeera efaanako ithan mu bufunze ne tetulaba nti omwenge si muki si najisi nga twagotoka ku masala gaffe aga sanitizers ezo era nabbi teyalikkiriza basahaba nga bw'okikwasaganya naam wayinza okuba ya muganda wange anfaananyi nga yeebuuza aya erega nti hurrimat alaykum aldam hurrimat alaykum almaytata waddam walahmi alkhinzir kati ajja kuleeta abuuza Allah kigoba nti mwagaanibwa oba kibaharamisibwako addamu kino ekyomusaayi kyongere okiteekamu ekyo anti dama masfuha gwegwoli haramu ogulya masfuha gweguliwa gwegwakafecce omusaayi gwe balembeka bagulembekanga mu kibakuli ne bagunywa oba ne bagulya gweguli haramu kati ekiri haramu kukwatanga kibumba ekiri haramu kyekyo kubanga Allah ayinza ga hurrimat alaykum ummahatukum kyekiri haramu kuba maama kutuula waali la ekiri haramu aya eno kubawasa kati ne ku musaayi tulina okubuuza haramu kiki bwe ngukwatako mbankutte najisi kiri haramu hakadha kati tubuuza haramu ki wano gyategeeza kati ne walinga kuba maama ba sisters bo abo kyekiri haramu kubawasa naye okkiriza omugwa mu kifuba okkiriza omukwata mu ngalo haramu waali mu aya yuhurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum haramu ki kubawasa naye omwana we osobola omugwa mu kifuba omukwata mu ngalo maama wo wahakweyawulya naye tekiba na buzibu ne mweyawula ne mbeera babiri oli ne maama wo oli ne mwana wahakadha kati ne ku musaayi ekituufu bw'ogatta obujulizi olabanga haramu ku ye kubeera nti gulibwa dama masfuha addala ogwo gwakafecce kiri haramu kati omwenge tugambe guba kuba nti mukyafu naam olwo amanya baga nti mukyafu naye guba kuba nti mukyafu amanyi bongerako basahaba kye baakola okuguyiwa mu Madiina ne gukulukuta teyali bakkiriza yiwa bikyafu muke nga nabbi ategedde nti bukyafu mwenge bukyafu teyali bakkiriza kati omwenge kintu ekyesittaza nabbi kyeyaga toyambako n'aguvuga n'akola ki wabula ekyokola singa guba gusammuse mu olugoye olwo tolusaaliramu nga bwe tugambye oba kuminyira olusaaliramu teruba luki kitegerekese bulungi kati bwe tudda ku sanitizers ebigambo by'abamanyi nga tumaze okuva ku ekyo nti senga mubaamu ka percentage
ne bawandiikako ba 10%, tuyinza okugamba nti tekalina buzibu osobola ozikozesa, oba 15%, kubanga ako kabuze n'okubula ne bwe tugenda n'ekigambo ekigamba nti omusaayi omuki omwenge najis era oba tokyalina kyowuliramu nti owuliremukko omwenge oba okakozesezza. Nga bwe tugamba nti singa omwana azannya abadde azannya alina bazanyisa kacupa, mulimu abaana ayinza okunkumula mu kacupa, mu kuzannya olina kitanka awo eky'amazzi ne musammukamu akacupa kano ne basammulamu abaana, omusanga asammuddemu omusulo. Bwe bagamba mu Luganda oba kosezza Luganda olunsinga kitange. Either tugenda okulaba nga amazzi ago mu fiqhi tegalina kye gakyusizza ku bitende ebisatu, tegaba na buzibu gakozesa wadde gagenzeemukko omusulo. Tugenda okulaba kala yaago terina buzibu, ne ta'am bw'ogamba ogakombako tegalina nti owuliramu omusulo, oba n'okuwunya smell tugiyita empunya yaago togawuliramu nti gawunya omusulo. Amazzi gano ago amazzi tegaba na buzibu bittifaaq, kwegattako amanyi bonna mu tegafunyisiddwako olusu, tegalina kigakyuseeko gasazi wadde nam musammuseemukko ku musulo, naye tegalina kigakyuse, tegaba na buki. Kati senga mu kweyonja omuntu ng'ali mu kiyigo, zino ensasi z'omusulo eziyinza okudda ku ngoye naye nga bwagunoonya tagulaba, nagwo tegulina buzibu. Kubanga kizibu omuntu okutukula 100% naaba nga akyegendereza. Ne bwe tubakola nabbi yakkiriza okukozesa bifunfugu oba kati ekiddawo nga toilet paper, so gikozesa nga tolina mazzi, naye kizibu okuba nti otukudde 100% era obaawo busigalirayoko obutonotono, naye oba omaafu Allah abasonyiwa aba kizibu ga nti 10 ku kinnaakyo yatuvudde. Kivula ne bwe tubanga omuntu alimu embeera eyo ga nti waliwo ekinvuddemu osya mugamba maaso awo abamanyi bwe baasomesa omaaso awo n'otadda ku ndowooza ezo oba n'ogenda n'okola ki kubanga oga nti 100%. Kati embeera eyo gyejja mulimu n'abazanyisa ennyo obwereere okulaba nti n'amala essaawa nga nnamba eyo nkola si ntuufu, manyi baagivumirira. Balayinza okutuuka mu maaso eno ne bw'aba afumbiddwa afwani ng'amaze okuwasa nga tasobola kutambuza bulungi mbeera ya bufumbo, okuzanyisa obwero bukyonoona embeera y'omuntu. Abantu bakikozesa abamu nga yalowooza nti kukuuma njagala kukuuma wuzu, n'agenda oluusi mu bifo ebyo n'amala eddakiika nga 2 n'abanga asituka n'addawo n'agira. Naam, tetulina kwanguwa ekyo tugimanyi. Hadithi erina bibye yasanga babiri nga bali mu bibonerezo, hadithi Ibn Abbas, naye tetulina kutuukawo ng'obuukawo buki obuukawo bubuusi oba kutuuka ate omaleeyo ebbanga ng'oli eyo n'obanga avaawo n'ozanyisa obwere n'ovaawo n'odda enkola si ntuufu, efaananako bwetyo. Almuhimu nti obutono obwo tugambye nti senga mu sanitizer gwe tukozesa mu kakebe kano bataddeko 10%, butuufu nga tolina gundi gy'osobola kugamba nti owunyako n'owulira mulimu engeri y'omwenge nga tokisobola kaba kagundi katono, kubanga ne mu ddagala lingi lyetuumira babyoba oteekamu osanga bataddeko eno ku kibokisi kuli mulimu 5% mu mbeera eyo. Wabula senga kijja kati kino kyangu ekyokunaaba, naye senga kijja nga bagaye muno omwenge abasawo bonna bakugu ne beegatta mu nsi ti omwenge bw'oba onywedde akacupa k'omwenge kawonya ekirwadde kino, bonna abasawo bakugu ne baggwayo eryo teriba ddagala oba bulwadde. Bwe bavaayo okwegatta nga kwakulikola ki kwa kunywa mwenge ne beegatta nti bwetuba kuba Allah agutugaana era nabbi yatuuka n'okugamba Allah si ddagala bulwadde sallallahu alayhi wasallam bakimubuuzaako bi abi wa ummi alayhi salatu wassalam. Idhan singa kwegatta nti bw'onywa omwenge ate kirina buzibu, ekirwadde kino kigenda tugamba obulimba. Bonna abasawo abanene ne bwe beegatta ku ekyo si ddagala wabula buki naye taba abasawo ne bansi yonna ne bavaayo ne bakyegattako nga fe tulina Qur'an tulina sunna yonna esi nekyegatta. Bannange ekirwadde kino nga bwe kizze bw'onywa akacupa k'omwenge kirwadde kikola ki kigenda oba kyetangire n'ebirala tugamba obulimba tekisoboka. Allah tayinza sekoliwa hadithi simanyi oba ntuufu naye nawulira ku hadithi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yudawi bin najasa. Hadithi ntuufu naye nga amakulu gayo manyi bagakkiriza nti najasa teriba ki
eriba ddagala era sheekha waliwo ekyokwanukula wano batera okukozesa omusulo ntoyisimanya amaaso waliwo emuziyanjaba enjawulo ekituufu omusulo najisi era okwanukula nti omusulo gw'eŋŋamiya si najisi nabbi bwe yagukkiriza okukozesa ng'eddagala ogw'eŋŋamiya n'ebisolo ebirala ebiriwo amanyi babigattako embuzi ndiga omusulo gw'ebyo gwe si bukyafu kubanga nabbi bali abaali balwadde abajja mu madiina mu fiqi waawo kaida ekiraga nti buli kisolo ekiriibwa falawthuhu wa bawluhu ayisa binajisi tahir kituufu emanyi kye basinga abafiqi kye batambulirako ekisolo ekiriibwa omusulo gwakyo n'obukyafu bwakyo tebannajasa kituufu era nabbi yakkiriza laabe yatuma bugende banyo ku musulo gw'eŋŋamiya n'amata gaki eŋŋamiya kikulaga nti si biki si bikyafu musulo gw'eŋŋamiya naye ogw'omuntu gwo najisi era omusajja yajja n'akunkumula mu kasonda muziko nabbi n'alagira bayiwewo n'amazzi kubanga muki kati twejanjabisa najisi twejanjabisa najisi ekyo kyetaaga okunootinga naddala ku musulo era abantu bakukozesa mu maaso okukola ki obukyafu tetwejanjabisa musulo bano abahabozi wano mu ggwanga lyaffe tukozesa nnyo habozi ekibakola ekitegeeza kiri jaiz ekyokuba nti batabika omusulo gw'ebisolo omuli ente n'embuzi tebalina buzibu ogwo omusulo gwe tegulina buzibu ogw'ebisolo naye ogw'omuntu si ddagala si ddagala era bonna ne bwe beegatta ne bagaa nti abo ofuna obukyafu oba feces ez'omuntu wezisekulaba oti ddagala abo bagundi abo basamize be babiyita eddagala kuba babitabulira abasajja omukyala n'omulanga buli bamuwa eddagala alina akacupa wakagira ebyo ne basekula ebyo obukyafu obwo kayiramu muki kati mbeera yaabo ababi abafaanako bwe batyo kano just kumanya duniya bwetambula ensi emusijja gyogera ebeera mu bannayuganda oli sente zamubula bwe zimubula omanyi bagamba nti you can construct a billion project when you are sitting on a toilet tosobola okufuna idea oba n'okuzimba ekirowoozo ekya biliyoni naye mu kaseera ng'otudde ku kiyigo bw'aba ali mu kiyigo n'afuna endowooza egamba nti abantu balemedde ku sigala naye abantu bano tubaggyeko kutya ku sigala obwongo ne bumugamba nti empitambi yakwata empitambi ze n'azitwala ku bbaati n'azikaza bw'azikaza n'azisekula bw'azisekula n'aziteeka mu bucupa ensijja gyogera neeteekako akapande nti ayagala okuva ku sigala nyina eddagala abantu bajja ng'akukwasa akacupa ako n'agamba ebikwakkulizo bubiri nti buli owulya ng'oyagala okunywa ku sigala tonnyeza amatonyeza abiri mu kacupa kano okateeke ku nnyindo osikemu obeere nga nuusa baakumawo nga bamusasula busasuzi nga bagaa nti twafunye eddagala naye kyentegeddemu ekikolo ekyo kikyamu tetujjanjabisa najasaati tetuzikozesa nga ddagala jazakallahu khair kati ithan ng'ekibuuzo tukifundikira waliwo ate mu mbeera y'okwesamba omwenge senga tusanga kuliko 60% 50% bale kuba 50 obeera owunyaho ng'ogulya guwanga mwenge guwulikika 60 95 ng'ebyo bagambye ekituufu sanitizers tozikozesa ezo okwesamba kuba allah bwera agogerako yatuga fajitanibuhu ya ayuha alladhina amanu innama alkhamru walmaisiru walansabu walazlam rijisu min amali shaitani fajitanibuhu kati ijitinabu okwesamba okwo tolina bwogenda kutuukiriza nga engalo zonna ne bwonajja mu muzikiti oba kale ewantu wogenda okubeera ajja kulya ni muzeeyi kiki kyawunya si mwenge embeera ogenda giwanga nga nabo bakukola ki bakubuusabuusa kati ekituufu tulaba nga gundi eyo nnene bwetyo ekisinga kubeera nga tugikola ki twesamba mbeera ezo biidhini subhanahu wa ta'ala n'obutazikozesa wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam Sheikh nosonyiwa kano kamwongereko muganda waffe yeyambise nako sanitizers azaawule nga bw'omunyonyodde watunya nti enya percentage ennene agyesonyiwe watunya nti ena percentage entono ku alcohol agende maaso nayo ekibuzo kyakiva wa muganda waffe ayitibwa Gavana Muhammad Nasur Sheikh njawulo ki eri wakati wa Quran ne hadithi nga nte byonna biragiro biva eri Allah enjawulo wakati wa Quran ne hadith na byonna biva eri Allah bonna bubaka kubanga ne nabbi byayogera bubaka Allah yagamba nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha
byayogera byonna ne bwaba asaaga kubanga sahabi oli Abdullah ibn Amr ibn al-As yali atidde nga Abakuraishi bamugamba nti goli byayogera ayinza okuba asaaga Nabbi namugamba gwe wandiika buli kimu kyonna kuba buli kiva mu kamwa kange mazima naye tubyawula tutya kubera Nabbi naye bwe byamukangako Qur'an yalina bakutabul wahyi abawandikanga obubaka n'abalagira aya eno giteeke wano kino kikole bwoti wahakadha era mu kusooka n'abagaana owandika ahadith nga bayinza ozitabula hadith ne bagitabula ne aya kati zaawukana nti ayati zo zimanyikiddwa bulungi Nabbi n'ensenka gye zisengekamu n'abalaga eno giteeke wano n'ensinza yaazo n'ensoma yaazo era zo zisomebwa mu Qur'an ayati ezaki eza Qur'an hadith tosobola osobola kusanga hadith n'ojja ne basala kyeswala ebanfu n'ogamba nti Allahu akbar otandika innamal a'malu binniyat la yesala yoteba sala olina kusomera mu ki kusomera mu Qur'an n'ensoma yaayo tugigamba nga taghanni obanji ngigambe nti okujiwunda Qur'an ojiwunda ate kitali kuki ku hadith ogisoma mu nsoma ki endala yonna Qur'an eno yatutuukako bitawatir yonna bajegattako basahaba makuba amangi era tetulinamu aya nti aya eno nafu ngate ku hadithi ntosanga hadithi yagira mu kubo limu ne tugenda hadithi abagireta makugali wegati ne wegati ne Qur'an yonna basahaba bajegattako abinaji soma na boyagidde emirundi ebiri mwaka gwasembayo basahaba bonnanga bawuliriza era bonna ne bajegattako bitawatur wabula ahadith je tuyine nafu so katuvunu lyako bitawatur nga omuwendo gwabwe gwonna bangi bajegasseko wabula ahadi guba muwendo mutono tosanga ngono omuyagirese babiri wahakadha kati sahaba bonna bajegattako nti eno Qur'an eyaveerewo kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala era yonna tetulinayo nti osobola okusangayo aya nti aya erimu obunafunafu nedda zonna ayat ziveri Allah subhanahu wa ta'ala so mu hadith tuyina ne tuganta ayo hadith sinwe makombo yaje akitanga ku Qur'an alamulwa atya oyo abera muzuzi munene okuba nti atuleterayo n'agamba nti aya eno nafu aya gyosomye nafu oyo bid'a ajaba alese nene na yake so wallahi tutasi amina ekibuzo kyakibuziddwa mwanyina faitibwa Fairuz Nabuma abuza Sheikh, is it okay to sit near someone drinking alcohol or to share the table? La kiri haram okulina n'omuntu atudde ku bagiyita batya emmeeza kuliko obucupa bw'omwenge bugirasi bw'omwenge bale okulinaana ne webabeera tetuli balinaana bonna n'aboonoonyi n'omuntu yenna yenna ng'omulaba mwonoonyi tolinaana waali n'ajeeja obujeeja ku mateeka ga Allah abonna Allah yatugaana fala taquudu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri innakum idhan mithluhum nawe ogenda kubanga bo lwakuba nti waliwo amasala awo Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ge yaleeta senga Allah bageseza omuntu nga mwonoonefu munyiwa mwenge tetumukaafuwaza abanga musiraamu bulungi naye nga munyiwa mwenge tetumujja okujjako senga ganti omwenge tegulina buzibu oyabeera mu kafiri nga Allah yagamba guli haram ye naga omwenge guli halal buzibu ki modernized world gye tulimu mugana omwenge kati oyo aba avudde mu buki mu busiraamu ne bwagubeera olwabwononefu n'atuula we bali amanyi bagana ne bwaba gunywa teeka Ibn Taymiyyah kye yagamba kye yalonda era kye kigambo ekituufu nti nga mwenna muyisinganya bugiraasi mwenge olina okukola amuru bil ma'ruf noga sebo tonywa mwenge nga mwenna wadde mutudde kuki ku mmeeza oba naawe ogunywa olina okumukolako da'wa tosirika n'olaba omunywa omwenge olw'okuba gwe ogunywa noga wayi mukoleko da'wa. Sheikh kambuuze gwe kino ekimmeeza kiyinza okuba kitegerekese nnyo Sheikh ogenze kukola mikolo gy'okuhijja musimbudde wano mu nnyonyi olina nnyo omusajja wa ddiini siiyo atumizza akagiraasi agambye bampeyeko kagundi ako kankolera nnyo sinakinga gw'osooka singa obadde wakisawali kamuweereza kati oyo kisinziira nti kati goyinza omulaba mugundi nga asibye omugundi gwe omusaalaba gwe kati oyo ate daawa esooka yakumukolako daawa ya busiraamu kati oyo gundi y'omwenge sinkulu awo naye waliwo oli gw'omanyi nti musiraamu tomanyi nnyo bibye naye bw'otegera omuntu ate nti mushiriku oba mukafiiri
ate kati awo tomukolako daawa ya mwenge mu kiseera kino tadarruj faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illa Allah kati no gwotudde nayo mutegedde mu mbeere atumye omwenge daawa y'omwenge gireke mu kwogera awo yogerezaganya naye mukoowola kujja eri buki naye nga nzikirizibwa okusigala mu kifo ekyo la kati awo kisingana kwesambawo oba oyinza mu mbeera enyo yejjudde tewakyali kyakkola awo kirala istirar mustar tokyalina kyakkola tojja kubuuka mu nnyonyi zikamuleke mpite mu kadirisa bw'ate oyimire mu lukuubo tojja sobola kati embeera naye oba waliyo ebifo genda odde muki nga naye tugamba nti bwaba wano Ibn Taymiyyah rahimahullah yalaga nti teeka kuba ogenda sigaza amazambi abiri kati sigazaako limu oli munywi wa mwenge tosigaza zambiri abuta kola daawa kubanga okulaba agunywa n'otamukolako daawa ero zambi n'okugunywa zambi kati wakiri sigaze zambi ly'okugunywa ery'okukola daawa obeere ng'olikoze eki oliwonye nti daawa ogikoze wakyegekisa bulungi nti mutudde naye anywa omwenge koleko daawa oli Allah amugesezza mwenzi bagenda mu gundi muloogi kanyina ne gwalaba omulala musiraamu amanyi naye ayingira muloogi wadde gwe namugi olaga oli mwononefu ye mutegeeze eti mukulu olagawa tojeemera Allah oba kitegereka bulungi oleme sigaza mazambi abiri ma la yudraku kullu la yudraku ma la yudraku jullu la yudraku kullu tesobola kireka kyonna tekirekeka kyonna kati naam toso olina obwononefu obwo naye daawa togikola ki mugambeko nti sebo ogendawa wadde nga naye gyokola ki yolaga obeere nti omukozeeko daawa eyo idhini subhanahu wa ta'ala naye bwe tulaba omwononefu omunene ng'olina ezambi lyolabye eddene tutandika na zambi ddene eyo tosanga omuntu musamize olw'okuba omusanze akutte kagundi k'omwenge daawa tegasaawo musooka omukoleko kiri kyekinene musooka ojje ku bino ebiddako naye waliwo gwe tusanga tetumanyi mbeerayo bwemulabye n'enkofiira mutudde naye mu nnyonyi mutudde naye mu mmotoka tomanyi bibye abula ggolayo enkofiira n'ogamba nti olabika muki ate ogenda olaba atumizza omwenge kati oyo omugamba musiraamu ate omwenge mu mbeera eyo kuba yo embeera gy'omulabyemu olabye nti muki musiraamu jazakallahu khair sebo kano kakuganyulwamu ne baganda baffe oyogedde ku kintu ky'okuba nti omuntu akoze ezambi n'otamuleka kuggwerayo nti at least beerako ky'omutuusaako mu nsi emu ku nsi ezirinaanye Uganda sijja jjogera linnya mwalimu ekyafaayo kya musiraamu nga ali ku ddaala nti hafidh yakutte Qur'an Allah gwaba yasoose gikwata ku kifuba tekwatibwa ku mutwe hafidh oyo Allah nga yamugesa n'okwagala music n'agenda mu kituyinza okuyita ekikeesa oba endongo n'ayingirayo bw'ayingirayo niwabaayo omukyala yali asinga okuzina mu kiraabu obwongo bwe ne bumwagala bw'amwagala omukyala oyo ku ssaawa nga 9:30 n'afuluma kiraabu n'abaako waayingira ono n'afuluma hafidh amugoberere la ilaha illallah bw'amugoberera yasanga omukyala yaze omusaala ng'asaala abadde munda mu kikeesa nga yeeyambudde nga yasinza okukyankalanya ngonoga nti yawangudde olunaku ng'ali wabweru asaala hafidh ono n'atya nnyo naga nti ekyo kyakola nkimanyi kuba omuntu asaala ng'oli hafidh omutegeera bw'amaliriza n'amulinda amalize swala n'amubuuza owange ki ky'obadde okola yabaffe obadde osaala swala ki omukyala yali musiraamu naye tusaba Allah alungamye bannyinaffe naye naffe ffenna atulungamye amina ya rabbi n'amugamba nti mbadde nswala swalatul layl naga nti mbadde nsala swalatul layl obuwangazi bwange bwonna ndi mu bantu abakuba ekidongo oba bajja obunyumira okuzina naye sisobola kulekayo swalatul layl sinywa mwenge hafidh yakaaba amaziga n'agamba nti okuva na leero nvudde ku kiyitibwa endongo yalungamizibwa nadde eri mu masjid n'ava ku ndongo n'agamba nti ekyo kye nalaba nga nze nali ku ddaala nga Qur'an nagikwata nga sala nyono ate alinnya ya kiro n'agamba nti yanga nti nze mbyawula nabitegeera njawula eswala oba njawula ibadat n'amazambi gange sallallahu atulungamye fenna tuteeke ku omulala nno ye bamusanga mwononefu ki naye ogenda okumusaba ebbali nga asala nga kumubuuza n'agamba nti byonna bigaane Allahu akbar
sawallah tulungame sawallah fenna tulungame amin ya rabbi ekibuzo kya kiva eri muganda wa fight wa Mansuru Ruchams agambye bwati nina edduuka lya boss wange mwenkola boss wange yambulya price z'ebintu naye customer wajja namula ssente ezisingawo so that bwangamba nti nsaliraako tuwunzika tutuuse ku bbeeyi entuufu gye nnina okutunda naye waliwo ba customers nga w'omulamulira ssente akuwa buwi abaaye ssente zino nzitwale oba ziba za boss wange. Naam. Either enkola ye esooka eyo si nnungi bwaba boss we yakuteerawo ng'edduuka oba limanyiddwa nti beeyi bweti $5,000 girekaawo topalapalanya nnyo okulyeyiriza ate omuntu omugabe 8 7 mu mbeera eyo embeera efaanako bwetyo si ntuufu kati bw'obanga okikoze mu mbeera n'omugaba 7 mukama oyo yagamba 5 n'akuwa 7 yono nga talamuzza kukka ku 5 ezo ssente si zizo era bw'ozikozesa oba okoseza haramu mukama we zimuleetera ozimugambe ne bw'aba alina kyakutumye kyonna $10,000 ogenda okitunde $10,000 n'omaliza nga okitunze 2 olina okujja n'omwanjulira nti ntunze 2 togira n'okwatako n'ozzeeno ebbali era nabbi alina gwe yatuma hadithi ntuufu mu Bukhari ne Muslim alina gye yamusindika ne babaako kye baamuwa nga ye ekirala omugaa kino kye kigende w'omubaka bwe yadda n'abuteekullamu bw'atyo n'agamba nti hatha lakum wa hatha uhdiya ilayya kano ke kamwe nabbi ate kano nzi hadiya ya nabbi n'anyiga era n'asituka n'asoma khutba oba okubulira okubuna n'agamba nti babadde ki abantu abakolayo bati n'alaga ekikolwa ekyo n'agamba halla jalasa fi baiti abihi fayanzuru ayuhda ilayhi amla senga asigale n'atuula mu nnyumba ya taata we ne tulaba oba bunaabufuna kati senga naamu wasigale ne batakuleta mu bizinesi ya mukama wono gino $2,000 gy'okunulako waali gifunye gw'otundira engatto zino n'agamba njagalamu 5 senga teyakuleeta kumutundira gino 2 gy'ojjako gy'okenenulako mbu yayagala 5 waali gifunye senga wasigala n'otuula oba ogifunidde kwono kati olina okumunnyonnyola nti muzeeyi mu mbeera bweti kubanga bw'aba takutadde tokikozesa bw'aba takutadde nti kubanga okugulangana kuno albayu bilkhiyar kukkaanya nti muzeeyi njagala 5 eno nyine nabwo ekito bw'aba takutadde ng'agamba nti ebintu byaffe bitundibwa 5 kw'oba otundira naye ayinza okumuta namugamba nti atunda naye tokka wansi w'omukaaga kati ye wakitegeera nti mukaaga n'afunamu 8 naga gino mukaaga gye gyamuzeeyi gye yagambye 2 kagigende wange tokikola ekyo oba kitegeera nti bw'aba takukkiriza ku bagaininga okwo gwena tambulira kwagira bizinesi ye waajagalira nti $5,000 bw'aba akulese nga osobola okwogerezaganya ne bakasitoma naye nga gaye nti engatto eno tesukka tekka ku 6 bw'ofuna gwe ow'omukaaga n'ofuna akuwa omwenda n'oyagala 3 ogijjeko 6 gy'oba omuwa enkola teba ntuufu yagigaana ow'ekitiibwa alayhi salatu wassalamu. Jazakallahu khayr. Wallahu a'lam. Ekibuzo ekirala abuziza assalamu alaikum wa rahmatullah amanya tegaliiko agambye nti omusulo gw'omwana wa myezi 4 gumalako wudhu. Omusulo gw'omwana ow'emyezi 4 tatwawuliddewo omulenzi ekituufu tetubalira ku myezi oba myaka tubalira ku mbeera balimu embeera nga 4 nti waliwo omwana nga ate mulenzi ye kati si muwala omuwala ye omusulo gwonna guba gukoze eki guba mukyafu omusulo gwe abuuza nti gukumalako wuzu agambye nti gw'omwana wa myezi 4 gumalako wuzu ate kati gumalako wuzu ye nga ye wuzu ye abaagirina abola tubuuza olugoye luweddemu wuzu kyeyali badde abuuza kuba nti si nti obukyafu buba bugenza onosobola olongoosaawo n'ogenda n'okola ki oba okugyamu olugoye olwo olugenzemu obukyafu gwe n'ogenda n'osala wuzu yo oba ogirina oyinza okuba oyambadde engatto zirimu obukyafu gyamu ngatto ezo oyambadde olugoye gyamu olugoye olwo gwogenda okola ki wadde otambula ne bakusamulira najasi gyamu bukyafu obwo kati ekyo ekibuuzo kitegeeza takibuuziza bulungi wabula ndoza kyategeeza olugoye luno lugwamu wuzu omwanukula obulungi kyemusabamu mulamule n'ekyo kyasoose okubuulizaamu
ekiraga nti mulage nti wali akakwati dirwa amarubwako yenga uvu oba tekaliyo naye kati ye wuzu yagirina tewaliyo kakwati wabula bino ekyo mbuzaamu senga bagukuttemu omusulo gw'omwana n'engalo kibatu kye era nakyo ogukwata mwana aze bunaaza ki ngalo eso kubanga okusammukira sinti obukyavu bwabukoze ki kyenjagadde ekyokubiri kyagala tuka masala ngego okuba nti omwana kyakumalako wuzi kyabuzi kyayogedde emyezi ena omuwala tugambye yewuzo ekola ki eggwa mu lugoye luno wahakaba naye omulenzi tetubalira ku myaka tubalira kulya na butalya omwana omulenzi ono waba talyanga ako talina kyeyali alidde kayonka buyonsi olugoye lwo teruwa na buzibu olusaliramu wabula omaasawo eyo najisi mukaffafa ku maasawo bumaasa bw'omugjawo mu studio wabadde akufukidde n'omaasawo ng'omwana takola ki talyanga kintu kyonna bula ayonka buyonsi ne wabaawo wokubiri nga alyayokko naye ng'okuyonka kwe kusinga nolusi omusottereyo kaakamonde olunaku naye nga ekisinga ku ye kola ki kuyonka oyo naye talina buzibu era omaasawo eyasoose ayonka nga talya ozizzaako alya naye ngaekisinga ku ye kuyonka wabula alyayokka obuntu obutonotono nemusota ekitundu kyakamondo olunaku maama we taliwe waka bamulekedde ne bamuliisa akatono ennyo oyo naye talina buzibu tumaasawo owokusatu nga ayonka naye nga ekisinga ku ye kulya olunaku lwonna maama amulekawo adda kawungezi ekiro n'amuwa ku bbeere naye nga emisana wonna badde bamusottera obuntu obwenjawulo bamuwaze botolo ze ajjako eno n'akwata eyo ne bamuwa ku matani bw'atyo ng'olunaku lwonna akola ki ekitono ennyo ne bamuwa ku bbeere kati oyo oba olina olugoye olw'okulooza olina okuwozaawo awo wennyini waaba akunkumudde owokusatu owokuna naye kyekimu wetugamba owokusatu owokunama imbaabi awula ye nga alya ngaobbeera alivuddeko kati tetubalira ku myaka oba myezi kubanga abaana abamu babagirawo ku myezi gyanjawulo n'omwaka abamu taguweza kati tubalira ku mbeera eno yakulya nabutalya ekyo kikoma ddi ate kirina myaka kati abaana bayonkera emyaka gyali badde ngaebiri Qur'an gye yatulaga naye ndozera kiza omwana okusanga asusse emyaka ebiri akyayonka n'atuuka mu myaka 3 n'ava ku ssomero ne bamuleeta ku bbeere Usaino yayinza okuba yayisaamu naye tetuyinza kibalira ku myaka kubanga abaana bamu emyezi giba mukaaga ne bamujja ku bbeera bamu mwaka bamu myezi 9 kati kisinzira ku mbeera eyo bw'abanga omwana ekisinga ku ye kulya mmere awo tulina okukola ki tulina okubeera nti olugero twozaawo obukyafu wakunkumudde omwana oyo kino ekibuzo kyange nga kiva mu ekyo senga twesanga ng'alabiseeyo omwana akyali ku bbeere ng'ali mu myaka 3 ng'alabiseeyo ali ku bbeere ng'alabiseeyo kubanga talya ayinza okuba nga alya naye tumuteeke ku nnamula eyo ze nnamula kitegeeza ze zifuga lubeerera ze zifuga embeera yonna oba ali mu myaka 4 kisobose ng'akyayonka kwenda bwe kiba nga kibikoze ki tutambulira ku nnamula kyobula tetuleese myaka tutambulire ku mbeera zino nnya biidhinillah sebo mbaddemu abo abateekulula nga tukomya ku myaka 2 neyaziza nange ekyo nkiyize jazakallahu khair ekirala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh talina linnya abuuza nti mbuuza kati fe abasalira ewaka tufuna empeera za jjama mu kaseera kano aka coronavirus naam kisinziira nti waliwo kati ayinza okuba nga atandise kati nagawa ekiseera kizze kizibu tuyinza okufa kantandika okusaala kati empeera za jjama tazifuna naye ono ebadde nga nkola ye abadde ajja akola ki abadde ajja swala zonna zibeera muzikiti jjama obulungi obwo abusigala abufuna kinga nabbi ne kweyalaga empeera ayo ng'esigala ewandiikibwa omuntu ng'alwadde obanga era atambudde ng'ebadde enkola yabadde asaala abadde asiiba mande Allah n'amugerera ekirwadde n'alwala n'amala emyaka 10 nga tasiiba emyaka egyo 10 asigala afuna empeera z'okusiiba mande mu bulamu bwe atuuse emyaka 3 nga zaasiiba buli mande Allah n'amugerera okuva ku 3 paka myaka 4 ng'ekirwadde kimugoya emyaka gino 10 gyonna awandiikibwako buli mande bwetuuka tyomuddo yasiba empeera agirina nzijuvu ekimugaanya embeera kiki kirwadde oba ng'atambudde ali mu safaari naye ng'abadde alina ibaada gy'akola nga buli bwabe awaka mutuuze asoma ejjuzu yemu empeera ezo azifuna ez'okusoma ejjuzu gyali emuki
kati nono abadde asala jama biidhinillah embeera eno webeze ati wakyali wajja kukola ki saire obulungi obwasigala abufune ebada eno gyabadde anywereddeko ebbanga lyonna biidhinihi subhanahu wa ta'ala wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Jazakallahu khair. Abalabi baffe n'abatuuliriza baffe tubeebaza okuba nti mukyaliko n'ebibuuzo byammwe tubifuna tusaba Allah akkirize. Ensonga 3 zengenda okwogerako. Ensonga esooka twongera okubajjukiza omulanga gwe twayogeddeko ejjo ogw'ekibiina kino ekituusaako ddaawa ekimanyiddwa nga Thurayya Islam Media Uganda. Tusaba Allah akkirize omulimu gwakyo kitugasiza n'eddiini yaffe eri abo bonna be tukwatagana mu lulimi Oluganda. Mu kino omulanga gwe mulaba ku page eyo ogukwatagana n'ensonga ey'okuzimba studio insha Allah gye tusaba Allah okuba nti eyimirizibwawo oluvannyuma lwayo tulifunamu TV y'obusiraamu tusobola okuba nga tuganyulwa emigaso egifunibwa mu TV nga ddala etambulidde ku nsomesa y'obusiraamu. Obulango bujjidde mu miteeko egyawukana gye sitayinza kuddamu essaawa eno naye nga nja kukutegeezayo emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka kye kitabo ekyo ekyaggulwawo ekyokuba nti omusiraamu okijjumbira okusinziira ku busobozi bwo bo bakwetaagisa kiki bakusabye obawe siringi 10 buli lunaku omwaka gy'emitwalo 360 nga tubaze nti ennaku 360 oba ne tugamba nti 365 mu mbala endala mu bumpimpi nti oweesingi 10 Allah aba yakusitulamu abo abasukka mu ddaala eryo osobola okuwaayo emitwalo 5 10 n'obeera nti olikyusaayo. Ekyo nno omuwendo gw'abasiraamu abasobola okuba nga wetulaba nti katuyinako abantu emitwalo 6 ku bafollowers ba page eno. Allah niwaba tusaasidde ntufuna abantu emitwalo 3 diba ttafaali ddene nnyo mu kuyimirizaawo ensonga eno. Nja kukusaba otunule ku page eyo kuliko ennamba z'amasimu obire nti ozituusaako obubaka obw'ensimbi oba bakubire osobola okuwiziganya nabo oteekeye ettaffaali ne mu kaseera kano ke tulimu nga Sheikh yatandise otubuulira kaseera kalungi nnyo okusaddaakiramu n'okuba nti tusembera eri Allah. Abantu bangi Sheikh batidde ku nsonga y'okufa. Nyina abamu abankubidde ku masimu omulira ngamba nti Sheikh esoko tunaddamu ndi mu kusuubula ngula mmere ya mwezi. Kitegeerekese naye ekisinga okwewuunyisa nti okufa tekunnakoma. Kitegeeza osobola obutafa bulwadde buno naye kiba kyankizo ng'okulembeza okusaddaaka n'owaayo eri ekitongole kino. Nja kusaba Allah atuteekemu abo abawuliriza ebigambo ne batulondamu ebisinga okuba ebirungi. Ensonga ey'okubiri ekiro kya leero kyekiro ekituyingiza mu mwezi ogwa Shaaban gwe mwezi oguddiridde omwezi ogusinga okuba ogw'enkizo mu myezi yonna omwezi ogwa Ramadhan. Kitegeeza nti ebula ennaku 30 oba 29 okuyingira omwezi gw'ekitiibwa ogwa Ramadhan. Tusaba Allah atuuseeyo era akkirize ibaada ze tulikoleramu. Njagala okubeera nti nkujjukiza gwe omusiraamu obeere nti wegwettanira gwina enkizo nze okusaba Sheikh wemmaliza azituweeyoko enkizo n'otuwaayo hadithi 2 abantu basobola okutegeera oba teziriiwo kuba tuyinza okuba nga tulowooza gye ziri oba nga teziriiwo. Bwe zinaba we ziri Sheikh anazitutegeeza bwe ziba nga teziriiwo tunakimanye nakyo. Naye kirungi omusiraamu okumanya entambula y'omwaka mu mbala yaffe ey'obusiraamu. Sijja kusussaawo ensonga ey'okusatu naagisembyayo insha Allah. Sheikh nja kusaba otuweeyo ko ekigambo kubanga okusinziira ku mawulire wano omwezi gumazeewo kuba nti gulabise ogwa Shaaban tuguyingidde. Naam, omwezi gwa Shaabani Sheikh kyoge mwezi gwa kitiibwa. Yes sir. Era nabbi embeera ye yakyukanga ne ibaadaati ez'enjawulo yayongerangamu. Yes sir. Okwetegekera omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhan. حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليل كوبيا يغسيبا nga gonna okujjako akatono. Era amanyini baanukula hadith eri ennafu nti idha ntasafa Sha'ban fala tasumu. Sha'ban bwatuuka wakati temuddamu kusiiba. Baajanduka ne hadith eno entuufu nga kulaga nabbi yasiiba nga Sha'ban yenna okujjako ekitono oba oyise wakati. Kati kiraga nti rega bwe tuuka wakati tosiiba si ntuufu. Wabula ennaku ezigaanibwa zennaku ngebule ennaku lumu oba 2 tuyingira Ramadhan tetuzisiiba ezo kujjako oli nga abadde ajja asiiba nga Mande nesanga tugenda kusiiba lwakubiri Mande asiibye ate ekyo tekirina buzibu. Nze nsiiba Mande netusanga ate Ramadhan izo kuba ya lwakubiri oba lwakusatu tekirina buzibu siiba Mande. Naye badde nga si nkola siiba Mande tokkizibwa siiba Mande nga Ramadhan ya lwakubiri oba ya lwakumeka lwakusatu yakigala Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abu Huraira awo sisimbulyawo niya
ntandise mandi noloma obojemedde nabbi sallallahu fakad asa abul qasim omuntu asibwa ennaku waliwo ne yawmu shaq tetubuusabuusa leero ramadan tujingire naye obojemedde hadithi ya Abu Hurayra nabbi gye yagamba tila taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin aw yawmayn tokulembeza ennaku bbiri waliwo omujemedde okujjako illa rajulun Uganda bajjajja ffe kyebayitanga mugenya asooka enkola yonna sintuufu mugenya asooka bagulindira mugwetegekera ogenda obasanga basibe kati nabbi ekyetegekera ngeno ku ntandikwa era tekina buzibu omwezi guno ogusiiba ennaku ezisinga obungi enkola nnungi mwezi nga guno gwe tulimu ogwa Shaaban okuyitiriza ennyo okubeera nti okukola ki ogusiiba n'okwegayirira ennyo obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala embeera gye tulimu n'okumusaba okutuusa mu Ramadan kirungi nnyo abalongoofu Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah n'ekitabo kiyita Lataif al-Ma'arif yabogerako ekigambo kituufu kubo tibasabanga Allah 6 ashhurin myezi 6 abamwegayirira okuba nti abatuusa mu ki an yuballighahum Ramadan Allahu tubuzayo gumu tegeezambabi awula tulina kwegayirira nnyo ne tumusaba Allah katumwegayira naddala mu mbeera eriwo okuba nti atuusa mu mwezi guno ogw'ekitiibwa Allah bwakutuusaamu aba akwagadde nnyo kubanga mwezi gwa bbeeyi gulimu ebirungi bingi kati jumbira nnyo n'okwongeramu emirimu emirungi asobola okusiiba siibira ddala ennaku eziwerako mu mwezi guno nga bwe yakulaga owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'emirimu emirungi nagyo gikole nnyo nga weetegekera bwe kuba kuwaayo Sheikh kwokwonyeko n'ebirala mu myezi nga gino egy'ebbeeyi ojumbira nnyo bikaseera bwe kaba akalungi ne ibadaati zikola ki zisitula nnyo Allah azaagala nnyo subhanahu wa ta'ala ate n'emirimu egikolebwa mu kaseera akazibu ennyo ak'okutya ennyo emirimu egyo girina enkizo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ebirala bingi oba olyawo mu maaso awo basheekhe bajja bitukonerako ku mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Shaaban khitaman nga tumaliriza waliwo bannange ekirwadde oba akawuka akasinga coronavirus nawo ke tulina okutya ennyo tutidde nnyo ensi eri ku bunkenke naye tusinga okutya akawuka akashiriki Allahu akbar ke kasinga obubi naamu ffenna tuli baakufa nfudde coronavirus ofudde ki naye ogenza otya bw'osinkana Allah ng'oli ku busiraamu ogenda kuba weesiimye kati akawuka akasinga akali tutadde ku bunkenkeke k'okutya ki shiriki tya okugwa mu shiriki nga tonnatya kawuka kano katono akashiriki ke kawuka akasinga obubi tekalabwa kano kukalabwa basobola okukozesa microscope zaabwe ki ne bakalaba naye kano bwe kajja ne kagwa mu ddiini yo togenda kuva mu muliro kigambo ekyetaaga okukirowoozaako kasobola okujja konno mwana wattu n'otakategeera ne batagaa nti oba enkofiira n'osigala ng'ojambala egendako n'oteekako ekkanzu n'ojja mu muzikiti nga tewali aggoba nejjubba n'ogiteekako naye ng'akawuka kakwata dda ogenda mu muliro keetaaga nnyo okwegenderezaako nga ffenna tukyegendereza kano aka korona twegendereze nnyaki akashiriki kubanga kabi nnyo nnyo kamaliriza kakusudde mu muliro waliyadhu billah saba Allah subhanahu wa ta'ala bakuume amin ya rabbi onoosonyiwa mukadde wange nkusaba ebibuuzo by'abasiraamu bino bitano tugire obifunze nga bw'osobodde la tubakomyawo inshallah tubakomyawo tunokuba wabatu basazeewo tusaba Allah akkirize inshallah ensonga gyensembyayo egenda kubanga ekwata nziramu kunyikiza gyensembeza ya Thurayya nga nja kusaba kuba wanaabuuza namba ki gye tuyinza okugira enamba eri 070 emu emirundi 3 9 emirundi 3 nziramu 070 5 111 999 eyo enamba ekolagana ensonga ya Thurayya ey'okuzimba studio teri ttafa gye tuzisuubira okugyako mugwe muganda waffe omusiraamu bwoba ng'olimu abo bamanyi omusiraamu ayinza okuba taliko online right now ng'osobola omutegeeza ensonga eyo tujja kusaba obeere nti omutuusaako obubaka obwo khalisatan liwajihillah ekyokubiri tubongera okubajjukiza nti Allah wanabakkiriza puroguramu eni y'ebibuuzo ebibuuzibwawo mu kaseera kano nammwe abatanukuddwa tujja baanikula enkya insha Allah n'olunaku lw'enkya tujja kubaayo n'okwosa olunaku lw'enkya Allah wanabakkiriza tujja kubangawo buli lunaku
kubanga tukimanyi nti durusu ez'omu masajidi zayimiriziddwa naye olw'omutima gw'abaganda baffe bagambye nti eddiini ogisaasaanya tekinaba kuyimirizibwa era tusaba Allah tusobose okuba nga kikyaliwo kituusibwa eri abakisinga okukyetaaga. Nja kumaliza ngamba nsaba Sheikh bweyanjula eri abasiraamu amannya abasiraamu bakwongera okukutegeera. Naam. Yesu. Mukadde wange Sheikh amannya mpitibwa Swiddiq Nasir Mubiru. Ndi musajja wa Mamba naye nga sigiinaako buzibu njirya. Yesu. Era nabwe kityo n'owaba mukyala wa Mamba nga tusiimaganye. Lwakuba silooja naye nga bamusiibye wa Mamba sikiinaako buzibu biidhinillah. Yesu. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Nja kusaba watwala omukisa guno manyi Thurayya ye mutima gwayo mwanjukufu. Naam. Nkimanyi olina ekibiina ekitwala abantu e Makka. Naam. Nja kusaba okyogerere. Abantu bakitegeere. Naam. Insha Allah. Ekibiina kyaffe Sheikh barakallahu fiikum bakiyita al-Haqq hajja al-umra services. Naam. Tutuula awo ku Nakivu Trading Center oba wakava kugaggawala sawuli yako offices zaffe we ziri awo kizimbe ekyo bakiyita Nakivu Trading Center omwaliriro gwa 2 room 327. Amin ya Rabbi. Sewe tuli awo nteekateeka lwakuba nti Allah atugesezza ebigenda mu maaso naye nga nteekateeka zonna zibaawo umura ne hijja biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Enamba yange y'essimu 075 48 58 10 075 48 58 10. Tukolaganira wamu ne Sheikh Abdul Hafiz Mukiika ne Mukulu Hamza Sentongo namba zaabwe tujja kuzibawa insha Allah. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Amin ya Rabbi. Sebo nga tumaliriza nga nkusaba ekintu kimu. Sikusukurumya ne kusaba talab. Ante nkyali mwiziwo. Sheikh nasomera ye Madina era yali musomesa wange netusaba Allah amugira okunyana okutegeera. Otusomere edduwa Sheikh. Ng'edduwa eri am naddala ku nsonga gye tuli mu ggwanga. Tusaba Allah abe nti atwanukulira tuyisa mu mbeera eno insha Allah. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تعذبنا اللهم لا تعذبنا اللهم لا تعذبنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا يا فتاح افتح لنا يا فتاح افتح لنا يا فتاح افتح لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك. جزاك الله خير. سبع الله كريزه نوناkulenja tusaba Allah tuluke senga tuli mbulungi so okuddamu okusengana mu kaseera keekamu mujja kuba mukala ku page akajja okubaamu omusomesa olunakulenja n'ebibuuzo mubitegeke n'ebino ebisuzo tujja bitandikirako. Nsigadde muganda wammwe ku lw'abaganda baffe aba Thurayya nze Hamisi Ilyas Mawejje nsaba Allah bawe ekiro ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.